This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Omwana yatuyambako ku bantu abamu. Abba. Yatuyambako ku bantu abamu. N'agamba nti abamu baleekaana bw'alema okukozesa reason adda mu kuleekaana. Kati omukulu omu n'omulaba nga yina amayuga gamwereeze nga tasoose kutegeera kiki kye twogerako. N'ajja mu kamera n'aleekaana yina n'atuuyana. Naye nga reason tagitegedde. Okitegedde bebo Abba bye yayogerako. Kati abo nabo be bali part of the industry. Okitegedde. Kakati abo naawe osuubira kuddaki. Teyategedde ensonga gye yavudde. Omukulu omulala yagenze okulanduka oyo ali disabled. Kati wali hampwe mutawaanyi omanye ebbango lino likwatagana n'obwongo. Kati obwongo buli affected. Kati n'alanduka kuli atategedde. Yenna ebbango lyamumalako yenna yakogga ku nnaka wanvu iri ebbango limaze limunyunyuze. Kati oyo omudde mungi kitegedde. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwakatonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwakatonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya, tulina ddene boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja, Entebbe Road, kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 6 noti 9. Bethel Covenant College. Mu ggwanga lyattu Uganda, omulembe omupya mu byensimbi gugguse. Tubadde tusigalidde emabega ng'entereka yaffe yadda nnyo nga tutereka ssente buli we tusanze kumpi awo we tuzirabirako. Naye kati tufunye engeri ennungi eyeesigika ey'okutereka n'okukozesa ssente. Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendi app ku ssimu yo oba nyiga *229# oteeke ssente w'olaba era aweesigika. Ate mwattu zikukolera amagoba buli lunaku. Genda ku Google Play oba App Store oba nyiga *229# okwewandiisa. Wendi wonna w'oli. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunako right ndine Uncle John. Akantu wako tekakone nyokano. Ne katusumbuwa musawo. Kajikona ko. Kateka omunda. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Ogambo otya. Mwami Kasuku. Obadde mawulire. Ate ennaku zino nze kati nkola nnyo current affairs. Kasitanda omuntu mawulire nga munoonya. Anti gwe mulimu gwange gw'ebbaluwa. Naye ennaku zino kati nakyusaamu nkola nnyo ebyamagezi. Kubanga Kasuku byokola nga byamagezi nnyo tukyakola nnyo bya kiseera. Naye kokosese olikaga Kasuku omanyiira kwerimba okubadde sisiweni. Naye ng'oli otya Uncle John? Gyendi 50 wagiyingira. 50 najiyingira bulungi ojjukira wali wano n'ogimbuuza era najiyingira ku interview yo. I remember some time back, yeah, like 2 years ago. Kati oli mu 53 wano. Yeah. Gy'otambuza. Bambye John mwebale ate omanyi kati ffe bataka b'okukyalo. Edda mwalinga ba anko. Kati mwe bataka mwe betebuuzaako. Ne betuddayo ewaffe mu kyalo. Bamuzeeyi ati bonna kati baafa. Kati ffe batuuza ku kyalo. Why? So twali tukula wansi awo walinawo omukadde. Ffe bataka. Ate tetukomye kubeera abataka b'okukyalo abataka b'okukibuga wano ku city.
Of course, we Uncle John, we are going to talk art, music. Ekisooka art mwe mufunyeeko ku eggulu art afunyeemu. Ani? Eggulu. Art afunyeemu. Trekking to Gulu. No, like going to Gulu and everything that's coming from Gulu. You know, recently, Jeno yagobye abantu. Abayimbi. Alimba. Jeno Sale. Yabagobye. Alimba. N'agamba mbakooye. Alimba. Era tugenze okujja wano nga Ssuuna naye agamba yayogedde naye ni confidence. Ayina bye yamunnyonnyodde lwaki yabagobye. Ng'alaga oluseki. Alimba. Takyogera like mu kamera. Omanyi Kasuku abantu tubateekeko task ey'okuteeka ebintu mu buwandiike. Naye ayogera mu kamera. Akiteeke mu buwandiike. Naye yakiwandiika. Ne kiyita. Document yagiwandika buno bukiitibwe bw'awandiika. N'agamba abakooye. Era n'abaweereza mu Wuma ne Wakenzo. Tebuli fomo. Era obuzibu bwange bw'ennyomba n'abantu. Industry yaffe bagifudde akatale k'omubuulo. Teri fomo. Ekwera ku declarations. Which is wrong. Eteekeddwa okubeera formalized. Tumanye ani gwe tusimbako olunwe nti bwewagambye nti abantu awo togenda bazzaayo ggulu. Tukigoberere. Kubanga ggulu yesinzingidde ddala okutta art mu Uganda. So kati waba akitegedde leero n'agamba nti abantu awo tebagenda kuddayo n'akiteeka mu buwandiike resolution neeyita. Tujja kuba tuli basanyufu nnyo. Ggulu okimanyi nti bannakatemba be baasookayo. Bonna babaddeyo era be baakita. Crop yasookako eyasooka ogenda eggulu yalimu Abe, Kibuuka, Senkubuge nga baba consulting how the industry works and how best it can be. Ne bafunayo ki? That is 4 years ago. Nga ne COVID tannajja. Ebaaliyo before COVID. Yes, ne bafunayo ki? I think personally balina kye baafunayo tebaba wayeza eza consultants. When you are representing art, how tukubalirawa where it becomes personal and not personal when you are representing art? I think the biggest challenge has been everybody wants for themselves. But kibanga kiri on the personal side of everything, it is fine with them. Because buli muntu yenna agenda kwegaggawaza. But bwe tubanga twogera ku bigger picture ya art n'okweyimirizaawo, it is a disaster for art. Olunaku lwe batandika ogenda eyo, actually olunaku ssente bwe zajja ennyingi nga tetuzifuna mu art waffe organically. Tinogenda n'oteekayo baana n'oteekayo ebipande ne mugenda ne mufissaako ssente zammwe ne mujjako eza revenue ne mugenda n'eka ne miliyoni 2 ne muzigabana buli omu n'atwalako emitwalo 3 mu ata ne mugenda eka. That was the business organically. Okay? Ne kakati bwe yatandika okujjamu ziri ssente nnyingi ng'abantu abamu nga tebazikolangako ne lufuuka olugendo olwo. Tikasuku bw'ofuna ssente ez'obwereere ate oddayo otya naawe n'odda mu kuyiriba. Andi nange era kye kyanzija mu bivvulu. Twabeeranga mu bivvulu ng'otegeka ekivvulu kati my own experience. Otegeka ekivvulu. I think the last show I did yali ku Georgina Gardens. Nakola show yaliko Waikibenda kusaasira Irene Namatovu Lutaya. Nalina abayimbi nga 10. Ngati abo nambasasuza. Andi nali ku Goodwill wano jange. Kasuku otuyambye through the year tupushingirako wano n'otukola booti. So nentegekayo show. Venue bampa ya bwereere. Yundi George. Sendi yayogera naye. Sound nejja. Drive biki nagenda namaliza ntaddemu miliyoni ndowooza nga 5. Naye natuulatuula wansi okubigattagattamu byonna with all those incentives ze banteeramu. Kuba ekivulu nakitambuza emyezi egi. From planning to actual day. Ate kwola enkuba n'etonnya. Neefuna omulogo w'enkuba. Naye n'omusasula. Enkuba yatonnya okuva ku ssaawa 10. Ku 12 omusajja yansanga ntudde nanga Kasuku. Kino nkimala. Impa emitwalo, ngenda kusaba emitwalo 15. Naye mpaako 10 wano. Ngenda kukwatira enkuba njita ku ssaawa 7. Ebivulu byeyo byatandika nga ssaawa 5. Era yatonnya ndowooza Namatovu. Yalina Matovu yagikwata ku 7 n'eta. Nga emulemerera. Neeyiika. Naye twali tukozeekozeeyo abantu baali bazze. Balance. Challenge yaliwo kale nze kyasinga okunzija mu bivulu Uncle John.
sinti oba ebivulu bisala naye Uncle John ojja n'oteeka mu kivulu miliyoni kaŋŋambe 10 oba 8 8 kitegeeza nti ku mutwalo weetaaga abantu 8 okugyayo ssente zo naye abantu abo 8 ate be bantu abajja mu kivulu kyo be babaawo kiki kyotegeeza nti be babaawo kati olaba Bati Valley erina abaawo etuuza abantu bameka 3 mu 4 that is a normal capacity kati obeera obala nti ngenda kwongeramu obutebe nga 10 mbeere mu 5 so kati on average nga it is not overblown obeera otunoide abantu ng'ebi nti abo beebaawo bajjukira tulina ekifo nti ekyo ekifo kirina abantu baakyo kitandikira ku 2 kati ne wabaawo omayiketi alina kye yaŋŋamba nti ebivulu ebyo obiraba olina ogenda n'otunuulira venue n'omanya nti wano ne bendeeta Michael Jackson waliwo efeemu nga ne booleeta Michael Jackson tajja leeta mutwalo gw'abantu era abantu baawo bali kakaaga tebasukka kati buli kyokola olina okukikola ng'obala kakaaga kati kyekiri kye mbadde nkugamba nti osobola okugenda ku Bati Valley n'oleeta John Segawa n'oleeta Katolo Bwama n'oleeta Abe Mukiibi babina they are going to price you highly but the theatre won't go beyond 500 people ne bookola otya kati otuuka nga otaddemu miliyoni 10 naye nga otaddemu miliyoni 8 nga weetaaga abantu 8 okugjayo z'otaddemu kati 8 bw'olufuna kale ne mweyongeramu abalala kale katugambe 2 ze miliyoni 10 nobeera nti kuba bw'okola ekivulu obeera oyagala zino ezizo soteeka ziddeyo then okola amagoba kati ogenda olaba olina amagoba ga miliyoni meka naye ezo miliyoni 2 waliwo bano abo obedda tutambula ffenna nze gobadde ng'otuuma agenda eri genda ogenda omaliriza nga ogabyegabye obusente awo mu bano bakyaliibo ng'osigaza emitwalo 5 kituufu kati boddayo n'otuula wansi oyonoonye emyezi egi 3 n'obalaabalamu ogenda ewa ssale bw'omubenkinga emyezi 3 asobola okukuwayo miliyoni ameka 3 kati eno mu kivulu oba okyakomawo okukola ki Kasuku ezo miliyoni 3 ezo ze bakuwadde okumala emyezi 6 zirina ekizibu bwe kiti Kasuku bwe ŋŋamba nti ŋŋenda kuwa ssente leero 7 bajeti ye etandikira ku olwo okubala omutwe webale nnyo owa renti gy'osula akubanjako abadde akulya obubi ennyo oyagala mukendeerezaako omukyala ka school fees kwegamba n'otandika okuteeka ebintu ebyo mu bajeti yo okay nakugamba enkya nakugamba luli olw'okuba tebakuwadde lunaku nti tugenda zifuna bwe ziti Kasuku otandika okunoonya abantu abagodwiru bakuwe ng'omanyi ogenda zijjayo kubanga bino ebizibu byo tebirinda lunaku lwe bagenda kuwa ssente byo bigenda mu maaso kati gwe n'ogenda ewa Kasuku noga Kasuku muganda wange sooka onfune emitwalo 5 waliwo akasente kenninda akagenda okujja okitegeera Kasuku n'agamba sina naye kankuwa 3 n'ogakwata n'ogenda bwotyo nti ssente zino mwami Kasuku miliyoni 3 zigenda okuvaayo nga tokyalinawo n'emu nga togenda kuddayo olugendo lwe lumu olutreking okusabiriza however senga ebiseera ebyo tubimala mu kuplaninga mu kukola okukola okwo okutono okuleeta siringi emitwalo 5 enkya ne zigattako ne ziwera 10 lwine giwera 15 nga gijjo ogibudgetinze than sente ezempe obeera teweewoze oba tolina false anticipation webale nnyo and false promises you work under your means within the budget you have drawn gwe kennyini gy'ogambye timwe tugenda okutambulira n'abawaka bonna ne bakitegeera mbu tutambula bwe tuti era n'embeera bweti bweri bwe tutyo bwe twali bizinensi zonna bwe zityo bwe zitambula tewali bizinensi leero gy'ogamba nti abantu balina capital abantu balina ssente naye anoonya n'agamba ssente nziteekewa nga takiraba kigenda muwa ssente ffe twaba na mululu gufaanana gutya okulowooza nti bizinensi yaffe yanjawulo okusinga ey'abalala tuyina kugizaayo tugitambuze nga bizinensi zonna bwe zitambula
economy bwe struggling ne music industry struggling economy bwe yestula ne music industry yestule nabadde nkyajuwinga ku FM on Saturday ngamba nti ffe lwaki ffe twejjamu ne twegulumiza bagambye bo abasawo ne association yaabwe tebaagala gendako wasala we ssente nti bo be bali obulungi ennyo abo tubaveeko bagambye ba engineers nti bo be bali obulungi ennyo mu industry yaabwe ya engineering nabo tebaagala genda wasale kuba wa ssente and so on wekitegedde nti bwe tunaddira ffe ne twegulumiza ono mundagirireko wano oyo ne twegulumiza mwami Kasuku kyekireetedde ddala obuzibu ffe ne twefuula mbu we are a different species mu society ye Uganda. But Uncle John, yes. I want to ask a question. Did the musicians take themselves there or were they invited? Ekyo tuzze tukidiscussinga nnyo tukiddemu. The musicians came in. Let's go back to it. Kubanga ebiseera ebisinga omuntu ayinza okubawuliriza program for the first time. How did politics come into music? Nze nkizzayo mu mwaka ki mu 2016. Okay? 2016, yes. Tubonga? Yes, tubonga nawe, yes. Kakati awo pool ne agi y'okuleeta ba musicians mu campaigns okukyamusa campaign politics wayingira ennyo because before kyaliwo naye nga tebakiwa nnyo prominence ng'era tebabafaako nannyo bajjawo ne babasanyusaamu nga tebafuuse na nsonga okitegedde naye kati bwe bajjawo ne tugenda mu 2016 ne bafuuka ab'ensonga nga beba crowd pullers ne babasembeza ku mwanjo tubonga naawe eyo njijjukira ne tulyoka tuyingira mu tubonga naawe tebaddayo twafuna n'eddina emunyonyo nga bonna ebiseera mwami Kibuuka ne federation baali ku mwanjo ne Labejja Labejja Bebekulu okitegedde ne batwala ba artist bonna era leero Kasuku njagala tujjeyo oluyimba olwo ne video gye barekodingire Namboole tubonga naawe buli muyimbi wa Uganda mwali almost okujjako Kyagulanyi yatali ate nga naye waliwo ensonga ze anti yalina beef ne Bebe ate Bebe yalinga championinga gundi naye ate nga manager we yakirimu Labejja ne baŋŋamba nti yabasaba $1 million ne bakibuukamu ne batya ekitegedde so buli muyimbi ba Rema mwebali bakingisa hamwe Juliana mwebali bonna bali omwo naye ndoza misa kitalimu misa kyayinza okuba tali misa ebintu ebimu abitya asooka kwegendereza nga tanabiyingira mu mugezigezi nnyo so ne bajja politics najja bwajja omuntu yayimbiranga $5,000,000 ku kampeyini ye mu lunaku ate nga bamuwadde n'accommodation y'okusula ezo sente nyingi kati nayingira mu bandi wagoni bwayingira mu bandi wagoni n'afuuka n'owekyo ekibiina n'atandika okyogera kubanga kimuwadde kubanga kimukoze bulungi waava obuzibu because most people say even today it is okay to go and sing ku campaigns. It is very okay. But the moment you begin endorsing programu z'abali nova ku mulimo gwo gwenzize kola nvuddewo ngenze kulala endala kakati bwe nayimbye ku ya Kiza Besigye bwe nayimba ku ya Museveni bajja kunyiiga kati awe wava obuzibu kwe nova mbo kubeera professional n'ogamba kati ndi partisan. Okay, notandika n'okwambala n'okubranding engoye zaabwe. That was how it started. Okitegedde kakati omugeze ennyo Robert yebo yalaba nti ffe tubakolera crowds na buli kintu kyonna lwaki owaffe kennyini teyeesitula n'avaayo n'agenda kwe kujja mu 2017 nga gundi bamaze omugjayo 2017 kantinti n'afuna gap tetuddangayo kubeera kyekimu kakati awo abayimbi ne tufuna sides politics n'ayingira kakati okugezaako okulemesa bali omudidi ne gujja gutya nga batandise okusazaamu ebivulu bya Robert
abo babulooka bengamba nga batandise okutembeeya endongo yaffe nga be bagenda ne batundayo ne babawa ssente ne bagamba twataddemu ssente bwe ziti era ne trekking okugenda ewaggulu oba ekapeeka gye bagenda nga byonna bitandikira awo nga baganya okubaninga ki nga babaninze shozaani za Kyagulanyi kakati bano ne batandika obbayita mwateekamu ssente mmeka mu kuteekamu ssente mmeka ne bakomawo e Kampala buli omu ne batandika okutuula ku mmeeza ebivulu babikolera mu mabaala ku mmeeza ne babiyingiramu ne federation olwa administration etandise okuyingiramu ey'abamwami Kibuuka gye twagambako ebiseera ebyo nga batandise ssente baazigabana abamu ne babasuka n'amataayi n'amakooti ne bagayuza kitegedde yes nga bagabana ssente ze zaasooka kitegedde kati awo nekijja okugamba akakadyo ne kajja abawandiisi ba proposal ne batandika kakati ne batandika n'abagamba mwekolemu organization nga mwekolemu ekibiina kati awo ne batandika bali okukaayina ne bano ne bakola association tulina association nga 4,000 buli omu akolayo ka association okutwala ebbaluwa ew'omukulu okitegeera that was the end of art. Kati ati tutembeeya mutembeeyi yadda mu mikono gy'ababulooka mu kifo ky'okubeera mu mikono gy'abapromoters abategeera ati kikyali so kyekyo politics kati okutuusa nga Kasuku tulwanye ffenna balina stake mu art ne tunnyonnyola abantu nti kyabulabe nnyo okuyingiza ebyobufuzi wano era bye bigenda okutusuula era the earlier buli omu bwabidivorcinga the better ne tuddayo tujja kuba nga tuzimbye ettaffaali ku art naye bwe tuba nga tukyabireeta nga bakyatukozesa divide and rule oyo olaba eno saga eya alien skin divide and rule minisita n'akuŋŋaanya abantu ne badda bali bali ne bakuŋŋaanya abantu ne badda bali ne bali ne bakuŋŋaanya ng'ate ekizibu bakimanyi. This is their creation. This is politics within the entertainment industry. Those are created by them. Everybody knows it. Nini befuula ne batuzannya mu katenda. Nalaba promota bakuli bubi. Si ba promota abo ba bulooka. Okay, gwe boyita ba bulooka. Nalaba bakuli bubi Abtex yakuviirayo Bajjo n'akuviirayo. What exactly did you say that angered those people? What I said was this. Nti bakole ebintu formally ne mbagamba nti tuli mu 2025 lwaki mukola ebintu nga bwe twabikolanga 10 years ago Kasuku be bapromotinga gangs ze baagala okugobawo batya Uncle John ndi tomanyi nti bano babulooka be bapromotinga gangs ezo mbadde sikimanyi. Who creates alien skin? Mbadde manyi yajja n'ayimba ng'ali awo yajja na standing out bano babulooka ne bamufuna ne bamukozesa drama waabwe gwe baakola to gain publicity nga bwe bakola bulijjo n'afuuka ensonga okitegedde kati bw'afuuka ensonga ne bamutwala ne bamwanjulayo mu bakulu bano balina be bakolera lwakuba Kasuku temwagala kwogera ne bamwanjulayo mu bakulu ag'amaanyi gonna okutambula ng'emmotoka tekuli namba plate byambalo by'amagye nga Bakyagulanyi basiba bakwata ku kkubo ag'amaanyi yagajjawa bano babulooka be bamutembeeta ne bamutwala nga chief bulooka waabwe ye minisita ffenna gwe tumanyi ye chief bulooka kati bali bonna bagoberera ye tudde kweyo isho yatuyombezezza babaddewo saga abaana balwanye the gangs balwanye bwe wabanga balwanye nga mmwe bakulembeze ensonga eyo mugikwata mutya Kasuku nga mmwe muyina ekibiina kye muyita eky'abapromoters kyengamba si bapromoters kankiyita eky'ababulooka mumina ekibiina kyammwe eky'ababulooka association alright bwe mubeera n'ekizibu ng'ekyo mukola mutya omuntu omutegeeva omugunjufu eyasomesebwako muyita ba members ne mugenda mu boardroom ne mutuula awantu owulidde ne muyisa resolution tingaffe abategesi b'ebivvulu olw'okukyafuwala kw'empisa bano kwe baalaze tutudde ku lunaku bwe luti ku ssaawa bwe ziti mu woofiisi ya gundi ne tusalawo nti bino wammanga bye bigenda okukolebwa
era bwe tuba tubimazeewo ne tubiwandiika ne tubiteeka mu buwandiike bwe tumala obiteeka mu buwandiike ne tubikwasa publicity n'atandika obitambuza mwe bakasuku mu bifune naffe mu public tubifune but mugaana gangs nammwe mweyisanga ganga how mwekuŋŋaanyiza akabinya ne mudda wansi w'omuti ne mukola resolution in 2025 nga mwe mweyita mutegekera endongo temusobola kuddako bbali ne mutuula omwana Fiina n'abasinga amagezi Fiina bwe babeerawo saga z'abaana abayimba ennyimba ez'obugwenyufu baatuula ku National Theatre ne bayita abantu bonna ba stakeholders ne babanjulira ensonga nti ziizino ne bayita resolution as a body naye mwe body eyammwe ey'aba bulooka gye mweteeka ne mugiregisteringa can't it sit somewhere namwe mukikola nga ba gangsters bali we bakoze so that's my problem. Are you not sure, are you sure they didn't agree on the resolution? They didn't agree on the resolution. That's because why you saw them nga bali in front of camera nga buli omu ayagala ayogere nga tebamanyi kiki balina okubuulira public era walabye ne minister mulamba nga walking out on the press nga Bajjo amuyingiddemu. That's indiscipline. Okay, be baba purporting okuba nti bagenda tutegeerera mga industry okitegedde and they are condemning people on behalf of the industry yet they are doing the same mistake on behalf of the industry who is there to call order mu industry. Fe abataka tujja kujja tubagambe kyemwakoze kikyamu. Go back and sit. Let's reorganize this thing. Let's be formal. Kibajjako kiminista alina ministry number agenda atuuza abantu bana mu boardroom ewuwe baveeyo ne resolution bajje bagitegeeza abantu than acting like the gangsters they are trying to ban. Where's the order in this industry? Tuli mu wino n'abo wino batusinga. Tuli mu kware n'abakwara bakuba mayinja batusinga. They are better organized than us. That is my worry. It's not about resolution. It's none of my business. Okay, because it's promoting abantu sitwala ndongo. But how do you do it? So for you, your argument is in how organized. How do we organize in 2025? So for you, your worry is people looked like they just woke up. They came, said what they said. They are not serious about yes, and they are the purported movers of the industry. Bebagenda ne batesesa. Bebagikubye ku ttaka. Mulimu wano bammanga. Abamu sijja boogera because sina budde bwabwe. Mulimu Keti. My brother. Keti yaliyo. Ngotidde n'ayogera n'okwogera mu galwindi obwa Black. Mulimu Honorable Minister Balamu mukwano gwange. At least yabo. Bandisukulumye mbalala. Ne bagamba let's organize this better. Tituve wano tugende tuule wali awantu. Tuse resolution. Abasigadde I don't care. Because bo batembeyi. Business tebagiwadde kitiibwa. Naye Keti ne Balamu ne mukkiriza namwe ne mubaira part of that nonsense. No, nedda. Kasuku fenga abataka tulina okugamba kolinga ku bantu abo. Tekintu kyemwakoze kikyamu. Kyebasazeewo oba baali enisikini babakolaki. I do not care. Kubanga n'abaana abo nze sibamanyi. But how do we organize ourselves? Tulabika tutya ekifaananyi kyaffe mu art kirabika kitya? How do we present ourselves? That was my problem. So tutandikire leero twetegeeze tubeere formal kyenagambye eri nga tumye ebyassale tubeere formal naye atuwandiikire nti tugenda kuzza bano tukitegeere ng'abantu balina kwe batambulira. Let's formalize this. Kasuku ffe bwe tuba tupiikinga okufuna emirimu ku TV ng'oteekayo work yo bakusaba ebintu list ya bintu nga 10 trading license certificate y'omuntu pin number ya taxi ebintu bingi registration ya company mu UCC script n'ogitwalayo ne bagisoma bw'oba olina pilot n'ogitwalayo ne bagiraba ne bagiratinga oba eri ya 13 pg oba eri 18 kwegamba ne bakuwa certificates ezo n'oziteeka ku email n'ozitambuza yonna ensi gy'oyagala okutunda ekintu kikubanga babyagala bajja kujjako omusolo. Formalizing the profession. Bwe tuba twagala okuva mu saga ey'okwegoba kamese tambula. We must formalize. We must get this house back to order. Okay? Because Kasuku, this is a good business. Bwe tugitwala nga business.
so singa patronage nga tulinda abakulu batuwe. Yes, that is my problem with them. Nothing. Problem. Yes. Okay. Ne backlash yone yazze tuka ningamba yi ati laba John backlash yakoze iki anti omuntu kimukubya bwe bati omusajja omwana yatugamba omwana yatuyambako ku bantu abamu abba yatuyambako ku bantu abamu n'agamba nti abamu baleekaana bw'alema okukozesa reason adda mu kuleekaana kati omukulu omu n'omulaba nga yina amayuga gamwereeze nga tasoose kutegeera kiki kyetwogerako n'ajja mu kamera n'aleekaana yina n'atuuyana naye nga reason tagitegedde okitegedde bebo abba be yayogerako kati abo nabo be bali part of the industry okitegedde kakati abo naawe osuubira kuddaki teyategedde ensonga gye yavudde omukulu omulala yagenze okulanduka oyo ali disabled kati wali hampwe mutawanyi omanye ebbango lino likwatagana n'obwongo kati obwongo buli affected kati n'alanduka kuli atategedde yenna ebbango lyamumalako yenna yakogga ku nnaka wanvuyiri ebbango limaze limunyonyuze kati oyo omuddemu ki kitegedde tategedde kyetwogerako bo balanduse olw'okuba babataddeko kamera kati bafuuka bakola mulimu gw'aba tiktokers instead of being promoters instead of using reason basama bwasani kakati abo obakolere ki so you just ignore them Kasuku and you move on because they are part of this naye kati bwayagala okumugende mwevulungule mu bitosinga ng'embizi no you don't accept that so nobaleka bo ne babujja otherwise tebategedde ki kyetwogerako. It is just formalizing our industry, period. Oba bagobani, oba bagomi, I don't care. But how do we formalize? Yes. We need to look organized. Yes, we need to look organized. Than the people we want to organize. Thank you so much. That was my one problem. Wow. Yeah. Uncle John. Mbakusibu yake. Uncle John. Omwaka ogutandise n'amaanyi. Omwaka ogutandise n'amaanyi. Si temuli maanyi. Temuli maanyi. Amaanyi mwegalisibu. Abantu abamu balwadde. Abantu abamu balwadde nga beetaaga kubalabirira. Man, we are society of ennaku zino. I don't know how we are going to handle things, but there is so much we need to. No, I think media eno yammwe gye mukola egenda ekula nno. Esengejja era n'esengejja abantu. Yes, that's the beauty of a market economy. Teweraliikirira. Abantu abamu ebintu olowooza nti buli kiyita ku mpewo nti buli kiba kirya. Abantu babiboola. Abaana baali batandise kati essaawa yonna agenda tugamba ye muzeeyi we yali mugagga. Nembuuza oli kati kitegeeza ki ekyo kyogezaako leeta. Bimanyira. But fact is fact. Fact is fact. Ate ako gyali kyekwagalako. Fact is fact. Ogenda okwogera nti muzeeyi we yali mugagga ate naawe olinamu. Fact is fact. Okitegeera. Oli baawakana ng'omugamba yitako wano e Lubaga. Omugamba jangu tugende tukwate position. Ng'agiwulira. Ng'agiwulira. By the speaking of position, nakubyemu ku origino yaffe. Eriwa. Origino yaffe. Eyawa. Ate origino yanjawulo mu koko naaki. Nagikubyemu awo manye ennaku zino. Origino neebase. Nagenze zuuka ng'omubiri guteredde. Nga mbaze. Origino ndabika okuba once in a while. Once in a while. Ja mukwata mumuleete. So there is a lot going on mu art muno, and there is too much. Kinnalabye mu art muno. Ezimu ku nsonga kinze nali nawagira Genosale wali we yabagobera naga nti abakooye. His reasons were justified. Abantu baali be bamu. I think the general needs to start looking outside. Olaba nga be yasooka wali n'adiringa ne basenkubuge ba abe bakibuuka ne babakuba. Eyabakuba yagamba General nti abo bakadde tebajja kukola ki? Tebajja kugusa nsonga zo. Lwakuba nabaawe enjala yali erinnye. Babangamba nabo olusekerwe baali batambuzza. Kasuku. Sajja n'agamba bannaye. Mulekera. Kati kwe kwatagana ne bano balowooza nti batooko.
era n'okuleeta eno federation ya Kenzo ng'ate akooye bali abawuma naye esuse abali basimbanga oluseke anti be batwalayo bapromota abo ojjukira saga ya lockdowns ezo na biki yali eyitaawo tojjukira mbu yayiteeyo mu federation eyo yayita mu association ojijjukira bulungi ne Kenzo bamukwatira eyo akabiddeyo na biki byonna ng'era biri mu association ebyo bitandika okuyingirawo n'omukulu watandika okuyingira okitegeera so biveeyo yonna biwanvu era naye wabigaanidde nga budget takyagirina budget eyinza omuggwako kati akaabira ki tesobola muggwako priority tekyali anadda ndowooza alaba ekintu kye yali asuubira bano okukola omanyi abaana baŋŋamba abaana batuuka eyo bayina wano omwana asobola okukuba anko John olano tuli wano omwana akutuuza mu kigambo ati nogaa naye omanyi musaleeko wano 15 tukikole kiveewo kuba abaana bannyonnyola balabira wano Kasuku ffe twakolako n'abantu abo naliko mu project ya ceasefire nagiyingiramu wikisenga 2 ng'eneetera okuggwa Kasuku abantu abo bonna abagendayo bankiyite ki kiri kye twasookeddeko okwogera buli muntu ajja n'ebizibu bingi kakati ebizibu ebyo bikompromisinga ati bye yeetaaga nti omusajja kati katuddeko katono ku kyabadde mu lubiri ne kino kye bakayana mbu OWC yataddemu ssente ne baleeta abayimbi baabwe ne babasoosaawo okuyimba nga bwe bayimba okulima emmwanyi ente ozifuuyira booti na biki ebyo bya OWC okitegedde nti era bagenze mu bayimbi nga 5 nga audience ebikooye okitegedde kakati omukulu ye byayagala naye abalya the consumers of si bye baagala abantu abajja okulya entertainment baagala ebyabwe nga bwebimanya how people sing naye kati gwe bagamba nti fukirira emmwanyi ebitooke bisalire bwoti omukulu ye kyayagala and I think genuinely kyayagala kituufu naye kyeyandibadde asooka okwebuuza nti is the audience ready for such drive because audience yesalawo nti nze audience yange gyentadde wali Kasuku nkusasudde oyigiriza abantu emmwanyi terimba mu luyimba audience yaffe gye tuleese mwaji eri redde okuwuliriza Kasuku mmwanyi terimba okitegedde so that is where the problem is so for me I think also nga bw'okinyonnyodde I don't know who is selling them the idea that everything has to go through the music. Kweno kati abaana ba content creator webali abasobola okukola documentaries, asobola okukola interviews, asobola okukola skit. Because how are you going to convince someone within 5 minutes on stage nga yazze kunyumirwa birala? Kasuku, the problem is this. Twesibye nnyo e Kampala. Ekizibu nti ffe bwe tunaabeera wano e Kampala ne tulowooza nga bwe twagala okulowooza ne tulowooza nti eggwanga bwetyo bwe tugenda odditambuza Kasuku tuli bakyamu eyo endowooza yo kati njagala ogimpe ngitwale mu Greater Mubende district ewaffe gyemmanyi abo ne kye baagala okugamba message tejja kutuuka kuba n'abalimi tebikwatagana oba intention si yatuuka ku balimi intention ya kurecruiting abapya okujja mu bulimi ate abapya batya nga aliwo sooka oleke Kasuku you are a blogger yes all right yes. You are a TV personality yes all right mala kulaba n'ebiki byokoze ne ngamba Kamulegeya mtabani wange mbolaba Kasuku please follow Kasuku is doing a wonderful job you see so naffe mu bulimi oteekeddwa kulaba emmwanyi terimba Katikkiro gyataddemu amaanyi n'engeri gye bagikazaamu na biki naawe n'oyingira mu bandi wagoni y'emmwanyi ng'omaze kiraba ng'olaba waliwo abafunamu ng'olaba waliwo abafunamu that's how it is Katikkiro bwe yatambula ng'alambula abantu abali mu mmwanyi terimba and they are showcasing on BBS exactly and they are showing abantu abafunyeemu e Masaka awo abantu baguze amataka webale nnyo
kakati naffe kino okuddayo nti Kasuku ffe baba tuwadde nga OWC tuwadde sente ez'okukulakulanya nga art. What do you have to show such that n'abalala balebereko enneekulakulanya yo eri etya? Abantu mwami Musali babadde awa sente okuva COVID bwe ya 2019 okutuuka ku 2025. That is 5 years or 6. Batulage byonna bye ba sente zonna ze babawadde giki bye bakoledde art. Nakola kino nawandiikayo oluyimba bwe luti nakolayo akantu bwe kati bazitulage promota ye n'azifunye nga zivuddeyo azitulage. That is how we are going to manage society. Nti bwe a success story is what we follow. Kasuku abaana bakugoberera bangi nnyo because you a success story. Oluva mu journalism ogamba naye kantuule gwe balaba abaana batudde buli omu alina kakyano buli omu alina kakyano buli omu alina waatudde mu kasoda because there is one success story. Where is the success story from? Sponsorship of the OWC to the arts. National Theatre yiyo giraba. Okay? We wali offices za national culture simanya byakoze bitya bafina gye bakungaanira. What have they contributed? Wadde kalangi wadde ebimuli ne babirimalimako batulage success story evuddeyo. National Theatre yali yatuwaawa emmanju wetusobola okukolera obuntu. Yabawa yateekawo ko yakusala buwudu ne bututeerawo osobola ogenda n'oshootingirawo. Wonderful. That's good. Batuwaawaawo wojjedde ne muwa plus tebatuteekangako mbeera naye ojjedde batuteekerengawo n'ebyokunywa. And by the way, okay, the jokes aside, theatre eyo yayinanga programs. Ndowooza Walugembe oyo yavaako ebintu ebyo ebisinga byonna okufa n'okuvaawo mbooza batya bayinanga exchange programs because wano abayimbi bayira ebintu ebimu bye bakola naye nga even benchmarking they can just get an exchange program between National Theatre ya Uganda ne South Africa ne bagenda mu arts councils eyo biki ne balaba how have they been able because botunya countries like Nigeria, Ghana, South Africa, bit Namibia, they are big on art. It may not be mainstream kuyimba kwokka, but how have they been able to evolve their industries over time? So the problem here is olaba abo bawjede ne bani nti we can discuss a little bit about the National Theatre. National Theatre eyo yalina ba artists nga be bagikulembera okusooka barwanjezi bamwami Walugembe, they are from the arts, right? Ne kakati bino bwe bijjamu ebyo bijjamu kati arts ne batandika government netandika ogitunuulira olwa politics olwa the Kyagulanyi effect factor egiyingiddemu ne bagamba how do we ne banoonya ba arts eyo tugiyingiramu tutya, okay? Ne batandika okutunula mu ministries eri mu gender eri mu luddawa kitegedde naffe tutankana which ministry gye tugwamu tuli mu national guidance ffe tulagirira abaana biki information where are we kati ne byazuula nga tetunnagenda kutegeka bintu ebyo byonna there is a body there which is called the National Cultural Center kitegedde kakati ne bagamba katusooke tujje kyobulaba nezi National Cultural Forum ez'abaragadi ne zijjeeyo zaani zonna ne baleeta boojede who are traditionally not part of the arts but prayer Eduli nga traditionally agenda okulembera National Theatre are part of the arts aveno mufe but when politics comes in ne batandika okwefuna ndi bagala babere fomo oli alete baluwa avudde ministry na bichina bichi but that's a long story okujiyingirako. All in all arts must be detached from those people. Arts addeyo abe mu culture twenoonyeze sente zaffe mu UNICEF mu Sweden government mu zaawa tuve ku government eno nti government bwekuwa sente zaayo eyagala gwe otambuze pokopoko waayo gwetayina teyina mawulire malungi ge tuwa bantu kati yereeta omusimbi n'okutiisatiisa okitegedde kakati buli kintu kyonna baakiwamba kyonna ne bakitwala. Okay, we're having a discussion with Ragadi. Okay, Ragadi buli kintu kyonna kati kyayogera ffe tumulaba nga simbo wa NRM
kubanga yesimba wano ku bwa meeya ku kaadi ya NRM. Kaadi ya NRM era n'essaati azambala eza yero nga kuliko baasi. Okitegedde naye nga ye chairman oba ye president wa National Culture Forum. Okitegedde kati ffe tulaba nti ekyo kiri partisan nti bo baateekayo omuntu wabe bayiseewo ebigendererwa byabwe. So we are under siege. Tuli mu buwambe. The moment we twetagguluzaako kisikini ekyo ne tuddayo mu private sector. Okitegere nti government yetu approaching nga bwejja neku approaching n'ogiwa terms zaayo nti ngendewo okukolera script yange eya campaign tugirange toyite eno mukabata tugirange nti Buyu Studios eya John Segawa ya bidinze ne ya Kasuku Live titugenda kukola kino tuleme kuyita eno mabega kugenda kuwana myalo nedda tubidinge nga bakolera ekibiina ky'obyobufuzi kubanga ekibiina ky'obyobufuzi NRM kiri registered under the laws of Uganda. Ekibiina kya NUP kiri registered under the laws of Uganda. As an artist, NUP eri yaddembe okujja n'empangisa n'engikolera campaign drive yaayo artistically. Ne tekitegeeza nti ndi wa NUP. Tekitegeeza nti nja kuwa obukongovule, ti nja kukwatibwa. Oba bwe natambula ne Kyagulanyi nga nkola consultation about that project. Okitegedde obanga nkute ne kamera zange nga ngenda mukwata about that project. Tekitegeeza nti mpagira Kyagulanyi. You at the job. Ndi because I'm an artist. They hired me to do some publicity for their cause. Tomorrow, Mukyala Namyara ajja kumpita ekyambogo angambe tulina drive Teso. I want you to write something about Teso and art. Era nja tambula naye. That's how art should be. You don't go to NRM and don an NRM t-shirt and come back, Mr. Bebe Cool. You have already crossed the line. Abatawagira NRM, they will never see you. They will never in see the same light. Of course. Nti luli obadde muyimbi. Yes. Period. The moment you choose to say kati ndi wa NRM. Ndina advisor mulamba ne bakuwa ne motoka zaabwe na biki, you are gone. Naye tekigamba nti Rema Namakula tajja kuyimba ekashaali ku lonchi ya NRM. Ate Rema aveeyo agende eggulu ayimbe ku lonchi y'omwana wa Nuupu oba Nobati Mao wa DP. You get my point. That's how we are supposed to operate. Art supposed to be neutral. All right? Yes, we have the goodwill. We can be crowd pullers. But the moment somebody succumbs to, like Bebe goes, then you're partisan. All right? The same applies to Robert. He ceases to be a practicing musician the moment you join mainstream politics. Yes, you're a musician, but a practicing, no. Because you have become partisan. And music is not partisan. Music is universal. Oli amukonsuminga n'oli n'amukonsuminga. Kati bw'onoomuleeta emubende nga wadeclarinze oli wa red nga ab'emubende ba kyenvu tujja kubeera tutya n'obuvuyo mu bantu. That's the problem, that's the danger. Right? Kasuku, you are neutral. Leero ogenze no interviewinga Mwami General Muhoozi. Right? Enkeera n'ogenda Kavule no interviewinga the president of NUP. That is you. You are not a partisan. But you are participating in politics on a neutral basis. That is art. That's what we should advocate for. Hey, ensonga oziwulidde. 2025 is a political year. Kavuyo. Kakati akutugenda kayingiramu tutya. And of course, ebintu ebisinga Uncle John byayogera birina evidenced. Nti abavuddeyo okulaga nti bawagira Nuupu akazita akava mu gavumenti okalaba. Ate abavuddeyo okugamba nti bawagira gavumenti kati ssaawa eno gavumenti erina sponsoring ebivulu bayimbeko. Kuba bba abalowooza nti bo tebawagira NRM bagenda beerawo batontinga n'obatomentinga. So tetubeera mu fix. Kati gwe n'oleeta kati okumaliriza byonna mukubye bantu. The loser is art.
kuba abantu abadde nga olulinga banyumirwa ati bonna wamu kale ate balina okusalawo nti oyaze wa NRM nze simwagala oyaze wa Nuupu nze simwagala kuba kati tunyumyeko ku nkuuka actually kwekimu bakugamba OWC yataddemu sente ekyo tekyali dispute kubanga buli suusa ekiina now baleeta abayimbi baabwe right kakati abayimbi be baleeta mu audience eri hostile kakati olwokuba abayimbi be bajja waliyo visuals eki nti nno bwojja abayimbi bakusanyukira ne bakola kati ntabya akantu akatrending aka Robert nga yayimba oba mu 2018 bayimbira kabaka bakatrendinga nnyo abantu basanyufu enkuuka yonna ekutte bweti kakati gwe oleesa abantu bo mu hostile audience gye mu buildingidde okumala emyaka nga 5 oba 7 ng'eri ku opposition gwe n'oyagala okyoze leero kati gwe n'oteekamu omudidi gw'essente kati mukuteekako omudidi gw'essente of course audience eri egenda kukigaana to resent nga babadde batandise okukasuka obucupa n'okugira okitegedde naye kati bano ebakirabye mangu ne bayingizaamu ganga nti buli akuba akacupa bajja mucekinga and that was where the chaos came from n'enkya ya leero kye tukyanyumyako bano abakulu bagenze kutuula waali you see so obuvuyo bwonna obuli wano gavumenti erinnya lyagyonoonekako kati buli alina erinnya eddungi gwe yagala okwerimbikako egende n'erinnya eddungi eryo that's the only problem eno maliza nga ati yafiiriddwa tufiiriddwa kubanga Kasuku katokya omwaka guno guli very dangerous how are you going to participate as an artist how and where kati tunuulira ebivvulu byonna nga bwe bitambula byafuuka partisan olina okitwalako ku OWC bakuwe ewannakyobe bakukimanyanamyalo akuwe sente okitegeera ogenda okitembeeya abo tetubakkiriza kwogera bano tukoze tutya and the whole essence is dead and now olwokuba bakitta kati bakikomyawo bagezaako kukisanitize nga mbadde mpulira ku sho za kusaasira kabagezaako kisanitizinga bwana tusibya bufuzi nti wano tetwagala kuleeta mukiri how mwe mwakireeteraku tetwagala kwogera ate bajja mmaliriza ku stage era babyogeddeko bateekeddwa because bagenda kubeera sponsored by that nti buli kintu kyonna kiri partisan kati era nabagenda okuteekamu ssente kubanga ssente tezikyalimu ekintu twakyabusinga olina okugenda kufunayo godfather akivujjirire ate akivujjirira ava ku side eya kyenvu. We miss those good old days. Of course. Music we yayimbanga ng'obuyimbi pano ne bajuza Kyaddondo organically. Abantu ne besikira ku line awo bebe yakolanga shows ezaberanga Kyaddondo rugby grounds zaawo. Naye nga buli lwateekayo abantu balwana bulwanyi. Ne tutandika debatinga ate kuno show yataddeyo bwati stage yabadde bweti. Yandibadde bweti. Awo yatunyigiriza nnyo. Allah. Anyway. We only have to thank God we have been alive to see all of that. And we are still here. We should pray to have an aftermath. We are still here. When all of this is gone and we are back to normal settings. Yes. Which I don't know. Will that day come soon? It must come. But not soon. Not soon. It must come. It must come. Fenna bwe tujja kutuula wansi bwe dduku mezi ya kyenvu. I mean round table. Abasajja bafunye akasente mu NRM. Tekaliyo. Batambula n'abakubi. Tekaliyo. Motoka nnene zokka. Tekaliyo. Nogandai. Awai. Buli omu n'omukisa gwe. Buli omu n'omukisa. Banyumirwe sirina buzibu na muntu. Tokolima Kasuku. Sikolimira. Okolimye semu. Sikolima. Ate boteekamu ogwo n'emikono n'oteeka. Okola munene. Buli omu amukisa gukutobera gye kukusanga. Tuli awango John nawe Lumunga abasirikale wano tukola interview bakolima bega. Tekisoboka. Nze njagala nnyo art. Eno yango John olina mu kasente. Sekubeera na sente. Olina mizi. Sente tuzikola. I think ebera contentment eva ku mutima. Nokkiriza nti kati kino nkiyina kanzikakkane. Naye kati yango John akasente kokola mugondi muzino series nyingi akato kamara kamara kale tweyanza nyo tweyanza fe tuliwo kuba mimiro mpola
abasajja tetulina kyakukola abasajja bebanyumirwa obulamu abasajja naye Kasuku ati ono omulamu ajja kwesetinga ngalaba turbulence eno ebikya bino ebyawagulu babiyita bitya ebikikya bisigala eno waggulu tujja genda tubiyolamu mpolampola nina bakwano bange ninayo abamu ku bafaani ba Kasuku Live emirundi egisinga bebalaba zino zi discussion ne bagamba waliwo yampeereza sajja twali tukola naye wano ku NTV yagenda bweru yampeereza check ab'omusolo eri bamuddizaayo kasente yangamba Kasuku senga ne URA ekola betyo nawulidde obusungu naye nenzijukira musajja wamalayika okuba ebyawano yabyerabya URA esobola okikola waneeguza etya Kasuku kati for example ffe etuba ntukola VAT bw'oba fully registered buli kintu kyonna no receipting ozirina kati ffe nabeeranga ku Bat Valley computing returns z'omwezi URA ekuwa form gy'ojjuza n'ogamba nti bwe nagenda ewa Kasuku na spendinga sente bwenzi nampa receipt bweti okitegeera kakati n'obiteeka side n'obibalancing ebyo ne bali babikola kye bakugamba kiri nti ku musolo gwo gw'owadde buli mwaka balina percentage gye balina okuddiza of course bino byonyinyonyola mbimanyi naffe tubikola olaga expenditure yo n'olaga income n'oreconcilinga URA n'emanya nti kati wakozesa wayingiza milioni 10 expenditure zaali milioni 8 that is normal it's happening everywhere. It is not normal here but because ffe tulimba nti ebyo byonna nga biteekeddwa okubeera tubijabula. But what this guy is saying is after reconciling in and out the country gives you back ne wanekuwa wana badiza nakwata zikuwa kashi kakati tubona ogenda okufairinga awalala ojja ziteekayo bazijjeko awe wava obuzibu tebazasobola zikuwa kashi bwe nezikuweera kashi emyezi ng'egi Kasuku nga wejuza wana akapapula genda juza nga olikoyiza nobbiba kukuba waliwo juze yagenda ku kooti nga ayagala ssente ze yateekayo eza bbeiro naye ekyangaawo tayagadde kweyambula bazimuwa enkeera yaziyina asaaga abaana gye bali abaana banyiiganyiiga bagamba nti ennaku enkulu zituuse njagala nkalu omusango gwagwawedde njagala nkalu zange ezange nabawa ate tufaayo ate okweyambulawaawo mukama wange atyanidda olwo abamawulire kwata nnyoko kwata enkeera mugowa kima sente zikwata naye ngomanyi sente z'abantu ezifiiriddeyo kati abantu abali ebweru munnaye waliwo omwe yawulira lumu nti kati omuyimbi bamukuumisa magye bwayagala walabira pulezidenti naga Kasuku don't tell me that nonsense ekyo kisoboka kati beyamala n'akiraba mu kamera n'agamba ne mu nsi yamwe yatuukako oba babeereeyo nga beewuunya bye twogera tebakikkiriza tebakirabangako babeera balowooza tuli mu lwali tusaaga nedda balwawo okukwata position okutegeera ebintu ebyo bakola nnyo yes no but even some of the things going on in this country are hard to believe they are very hard to believe but if you balatuuka eyo n'olaba system bwezikola nti wagenze bugenzi n'oyingira tulola prime minister n'akuwadde zipinsiyo eziti that's Uganda for you. So sometimes when we are talking these things most of you tend to believe is it fiction musudia mukolachi but before you raise the argument or complain chiwemu obudde omala n'okiraba ntambi yabaga nti operation recreation yateeka ssente mu nkuuka ne bamuvuma Rogers yavuddeyo ga nti twateeka mu bitaano ebitaano byala naye Abtex kitegeeza mugagga kwate baba yakwata ebitaano oyo mufere ate bwe tubakoolinga ne tubagambako nga beefuula abo ab'ekitale nnyo be bafere aboonoonye industry ababbi abeetaaga kutwala eruzira ne lwakuba mikwano gyaffe tubaleka tutuula nabo mumanyi batuyitira mu communities ezimu mumanyi kati nabo bafuuka part of us nga part of the larger industry we accept otuula naye n'obongako naye naye nga tebateekeddwa tubeeramu
oli yava eri mu mbuzi alunda mbuzi kati azze Kampala olw'okuba yambala ekikoofiira. Can you imagine? Kati yategerera art era ayina nesse. You see, it is very absurd. But tugenda omanye cleansing. Kasukoma kibayita cleansing. Cleansing yeno gyokola nti omuntu ye bwajja n'akwasamya omanyi kati balina akakodyo bajjayo pasiti ne baleeta biri ebyaffe John biki na biki tetubitiye ebyo ate nabyo tokyabitya muziba John yali akwanakwana nnyo ekyo kakati aga John yali akwanakwana nnyo baleese obwana obw'omukulu ow'amayuga ne bamukuba naye ekifaananyi nga bonna myaka gye gimu bwana 12 semeji yo yayogera mbu John akozebwa ekiti okitegedde kakati ate ekirala 2025 nga mukamba kasi mukamba abantu mu kifo ky'okomplimenting omuntu yaleese abaana mu kifaananyi ng'emyaka gye gimu ate naye ayogera ku bantu. Can you imagine? Kakati beebo kakati kino kyokoze dumu tujja bafuuyira ate tukkirizanga Kasuku abo bamaskareda abayingidde mu industry yaffe abaffere ba bulooka bajje batutiisetiise olw'okuba bo bajja kwogera olw'okuba ba platform babbi they are thieves be basinza okutabula ekintu kino bwe tubakoolinga onu nga baleeta past ani atalina past ezaabwe tuzireete. If you are talking about the past, fena tujireete tugikube ku mmeeza. Who will walk out clean? Aba bagezaako okujja olw'okuba tumugamba ku when we call upon them bajja kuleeta tabloid history, which is debatable even. Which is debatable. See? So we are not afraid. Well, bring them on. Until next time. Mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.